Bana kaza nguzise ekikajjo ekifo. Kazi beno nabo utali bwino. Babanze mbulomba nakasero. Tebaguze ekikajjo ekiri tabani. Simana kyo kigenda mu nsonga. Tuna kibulubanya omusaayi. Mshamba zomaze nozukuka. Sebwetu nawe. Bawo no yanguze ekitanda ekifo. Ekitanda? Ebigo binaka gwa mu ndeno sibala. Bijuza nambole. Kale nja munnyonnyola. Nanyani, agende bikajjo yange. Pisanson. Omwana wange nagala muyitebe ebinnya. Mwana wange cute. Mbo bisato. Ngwe yali mutuma. Yo badde omugamba ki? Mbadde mugamba Jack Million. Bazanye mani. Ninokola emilimu. Omwana wange yavuddewo. Yavuddewo kati ali mu international life. Ali ku Lilicolodion. Kwalaba kati. Takyazannya nabo obwana buli lokoloko. Kale era mmwe maawe. Kamalino kera ku kiti wange. Mama bisaso. Naye ogunnyo ogwo. Sagala ogunnyo. Manya cute. Tobi nyonyodde bulungi nnyonnyola. Gundi eyo eri ku TV ompulira y'abaana eriko buli kazannyo k'abaana k'omanyi ku TV naye ka kyogenda okukola bwoti okubanga omwana w'omubeezi waka sasula gumukanaana TV value ye package bweti bwebera omwana omulage ku Nickelodeon yeche kigambo nakyo omwana wabeere international omwana wo mujja mu bintu bya lokoloko olidde omwana ikira omulabisa embozi z'abaagalana TV kuliko content w'abaana omukanaana gumu yezo nawe ntono nnyo ate kati nawulidde waliwo n'akalala ke nalabika bakayita middle most post kagenda nako katandise olowooza cute ali kwabo kandabe kenyini kaliko kati gwedda kale naliyo naye nja muteerako abiri nga yeyasala channel 355 kale wewe wali mama bisa imanya cute kanne kangene negati kukitu nange ndishito